byefusuma bagenda maaso kwantambula nabo gwenno omwami ali eyo emyaka 4 ogituseemu n'omusobyo genda maaso kuleka nti weekebeza ekirwadde ekya prostate cancer oba kookolo oyo akwata ekitundu ekyekyama mu baami byefusuma balina eddagala erya prostate like scapiso zijja kuyambako okukakkanya obulumi enamba ez'essimu zolina okukubako okumanya ebisingawo eri 0704 99 08 oba 0774 45 698 oba genda ku mutimbagano gwabwe ogwa www.galiwangoed.com okumanya ebisingawo bebannaffe aba byefusuma abalina obubaka eri abaami omwami okuze emyaka okwetangira ekirwadde ekya prostate oteekeddwa genda ng'obudde bukyali oba kizuulwa nga bukyali chemotherapy yokka esobola okukolerako okusinga ate okugenda nga bugenze nga weetaaga genda ku nsonga za sajale oba radiotherapy naye bannaffe era mu ngeri emu aba MTN bagenda maaso okwanjulira bagamba nti ebisale byasaliddwako ebyokuweereza n'okufuna ensimbi mu nkola eya mobile money ate nga bweweereza n'okufuna ensimbi ezo era ofuna MTN thank you points osobola ozikozesa okugula ebintu okubako amasimu oba okuteekako data bebannaffe ba MTN abagamba nti everywhere you go ate nga balungamizibwa ekitongole eky'ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission awo nno wenyini otugendera mu mpapula ze tulina ankya ya leero Daily Monitor wuuno omutwe omukulu bagambye nti ebisale ebisasulirwa abalwadde aba COVID-19 bawanse wana amalwaliro ag'enjawulo amalwaliro aga gavumenti n'amalwaliro ag'obwannannyini aga gavumenti gonna bwereere firi bw'ogenda Mulago bagambye nti bwereere naye nga capacity geno Mulago erina ebitanda 9 ebiriko abalwadde kati biri 108 ebifo gyebiri 720 cost bwereere bw'ogenda Masaka erina ebitanda 38 ebijjudde biri 20 otwogerera ebiriyo biri 18 ebikalu naye bagambye nti cost bwereere bw'ogenda Soroti balina ebitanda 6 ebijjudde biri 5 kati ebikalu biri 10 byokka nayo bwereere Mbalala neno regional referral alina ebitanda 5 ebiriko abantu kati biri 3 Mbale yes ebikalu biri 20 Gulu biri 16 byokka ate nga ebiriko abantu biri 12 bagamba ebikalu biri 4 byokka naye eri free bwereere newe tugenda mu malwaliro ate ag'obwannannyini private ate yo munange embeerayo ndala Kibuli 15 ebitanda byonna bijjudde IHK 25 byonna bijjudde sente meka soko tuone sente njazogerako Medipal biri nsose ku kyokuba nti ebitanda bijjudde mu byonna malwaliro ag'obwannannyini Medipal ekololo nabyo bijjudde biri 5 kumpi Kesi hospital nabyo biri 22 nabyo bijjudde kumba ate ne Temwala enalya Temwala hospital international hospital nabyo bijjudde biri 20 tugende ku ensimbi tulabe ensimbi ku malwaliro ag'obwannannyini kubaga gavumenti biri free naye ag'obwannannyini IHK bagamba nti mu lunaku lumu bw'ojjanga oli muyi ennyo abaye ennyo osasula million 2 ku million 3 wakati wa 2 ne million 3 buli lunaku Medipal ekololo wakati wa olunaku lumu million 4 buli lunaku million 4 Case hospital ziri million 3 critically bobanga toli bubinyo oli moderate mu kitundu Victoria Hospital ulereza bulungi Victoria Hospital milioni 10 zozi sasulanga tona bana kutukayo upfront sasulanga tona na kutuka nga tibana quad meetinga bamalo quad meetinga atezo sasula zili yawo mbukadenga butano Owulira sebo Novic Hospital enali wano mu kibuga Kampala Wandege Bombo Road buli bukade butano buli lunaku ICU nebo banga toli bubinyo biri kitundu kati awo mu Uganda yepime mwawo waliwo mbaka yabadde ayogera n'agamba nti yalina omuntu we bamutwala mu private hospital ne basaba obukadde 10 naye era yagenda okufundikira ng'atwaliddwa Mulago anti 10 bagambye olunaku olwo upfront muwa omulundi gumu bonna omulundi gumu oba afudde batafudde upfront obukadde 10 naye era baalemererwa bamusindika Mulago eri abakugu ekyo nakyo kisoboka kakati awo nakyo kikulaga nti oba oli awo Mulago Eina abakugu eina buli mukugu yenna simanyi linda ko bana wamala simanyi kituufu endoza wetu ino kunonyereza wano wenyini kituufu kye kiri emabega wa private hospitals ne Mulago kati ogambye nti yagenda mu private hospital n'amaliriza nga ateba mutute wa afiride Mulago kuba tukimanyi nti Mulago we wali ki
abasawo abakugu n'ebikozesebwa ebirungi biri Mulago. Actually abantu simanyi bekyo bakimanyi nti Mulago wabeera abasawo abaki abakugu buli ndwadde yonna. Naye lwaki abantu baddukira mu malwaliro gana gaaki ag'obwananyini? Kubanga n'abaddukira okugenda ebweru era agenda okutuukayo ate ng'amujjanjaba amulese wano. Agenda ebweru nga consultant bamugamba nti alina okujjanjaba agenda kujja buzi. Agenda okutuukayo. Yogera wano wenyini mu malwaliro gana agaffe ne Mulago bw'ogendayo ogenda kwesanga nga ate dokita owe Mulago yennyini ate be bakola ki? Bali mu lwaliro bwa private bebakola era bw'akulemerera eno era kukwata n'akutwala Mulago yennyini. Naye lwaki abantu baddukira malwaliro gana ate nga gabeeyi nnyo? Balina attitude eri abantu. Oli omanyi nti Mulago bw'ogendayo bw'ogenze kufa. Naye ng'ate abantu bagenda e Mulago ne babajjanjaba ebirwadde ebizibu ennyo complications. Abantu ndowooza bayinza okuba batya mujjuzo Mulago nti bwe n'agenda naye ate Mulago waliyo private wing gyeri balina gold silver. Naye ng'ate abantu bagenda ne bawulira ddala bulungi. Ndowooza kyandibanga nayo mentality tuliko nti Mulago tawa bujjanjabi obw'omulembe oba. Akale tweyongere wano waliwo ekibuuzo ekigamba nti can steaming save you from coronavirus? Bagenda maaso okweyokya ebibuuzo babiddamu wano babuuza nti does steaming keep one from contracting coronavirus? Nekibanga nti answer eri no. Okweyoteza tekujja kuyambako butafuna COVID-19. Baga does steaming stop the progression of coronavirus from mild to severe? The answer again. Bweyoteza ng'olina corona asobola okukakkana n'atagenda kubeera w'amaanyi nga kutte. Answer eri no. Nedda. Nebaga does steaming kill oba cure the virus? No. Answer eri no. Kakati awo eyeyoteza ekyokukola kitegeere omukka gweyingizeemu naye ng'omanya nti tegulina kyamaanyi kyegenda kubeera nga kikutaasa. Ogezaako obugeza naye ng'abakugu bagamba nti okustiiminga tekulina nnyo kyekutaasa, tekuwonya COVID oba tekutangira muntu kukwatibwa COVID mu bufunze kitegeeza. Atanaba kukwatibwa akawuka ka COVID-19 bweweyoteza tekirina kyekijja kukuyamba tekigamba kirwadde naawe akayina era tekikola tekikutaasa tojja kuwona coronavirus. Kati awo beera olutagala lwaki abakugu batangaziza ndowooza ku mbeera. Amawulire amalungi ge ga doses emitwalo 17 mu 52 ezigenda okutuuka mu ggwanga olunaku olwaleero eza AstraZeneca zigiva mu COVAX program kusawa 4:25 zijja kuba zitonya ku kisawe ekyenyi ezekiro. Mawulire malungi abo mawulire si malungi batugambye nti embassy ya Bufalansa yetuwadde netwongerako nga twongera okugema bannayuganda embeera eyo. Bakulaze wano emiwendo ekintu kya COVID-19 yassa abantu 25 mu lunaku lumu 71 mu weekage kinene nnyo 71 be bakafa mu weekage. Bannayuganda bali 459 kati abakafa ekirwadde ekya COVID-19. So twongere okubanga twongeramu amaanyi ba MPs babano abagenze maaso abakakasizza abamba MPs abamba badisi ba MPs ba ministers 20 abakakasiddwa mu bifo ebyenjawulo. Negerawo munaffe wano yali chief whip Nchala Nankabirwa, negerawo minister wa foreign affairs General Jeje Odong. Masika yambadde ya milioni 3 yino yasetu kitundu bwefumba n'ebijanjalo bagicharginga sebo ya kucharginga amasanyalaze masiki omukulu neno bwojamba lwe covid yakwata covid ngojamba ndibu sebo kuwada ayinawoko eyobukadde obusatu ayinawoko sebo mbwe nale wifi fumba amazi nzo kwa balimba bana tagamba mbwe ni inzo kuba gonde promotional good stand anyway aberwengu atengali batazaki abawa aberwengu lwaki batengali bagati national significance nayo lwaki bagenda maso kubanga bazita bakata 10 kyakafa kibinno ngali twogera ku binyonyi nno ebinyonyi ekinyonyi ky'eggwanga engaali national significance ndabako wano Prosi Kabanda ye communications officer owa Biodiversity Conservation Foundation NSCZ eri mu Masaka sub-region agamba nti aberwengo bagamba mbu zirya birime zonona birime bagobengo beti bazita kino kinyonyi ky'eggwanga nti bakata omusango gwe nnyina ovunaanibwa lwaki obeera ogenda maaso okubanga ogijjawo
katubabe observer katono nnyo akadde katambudde wano babuuza nti how Museveni quoted Joyce ekifaananyi kiriko wano kya mukyala Joyce Ssebuggwawo ne President Yoweri Museveni bakulaga engeri gye yamwogerezaamu oba noono fisherman naye fisherman avuba buvubi bakulaga wano nti I'll be glad that all those who are speaking to Museveni go and join him so that we don't have people in meetings who are there on behalf of Museveni. Ise mujunganda agamba nti mwabogera Museveni bagala okugenda mugende okusinga okubeera n'abantu nga basusuuta Museveni nga batuketera muri munda ate nga bali muno munda bafuuse Museveni. Eggulu eryo liraga nti mbu yamusinkanako mbu bwe yamala omukulu bwe yamala akaluku bwe kamala omukubira Lubaga mbu yasooka omukubira akasimu mbu yoli ow'entebe mbu yamukubirako kasimu namukubagiza nti awo byatandikira mpola mpola nti era obusimu badde buyitingana mbu w'omunda yabyogedde wano bagambye nti cabinet Karamoja Bugisu left in tears ate lwaki mbu banyiivu abaalijo naye Karamoja ne Bugisu okubawa babasedde bawadde basatu buli region ebbiri buli omu bawaddeyo baminisita basatu eggwanga teriggwewo nga ffena tugweredde mu cabinet nedda bandibanga balina ensonga bayogeredde abasatu bayinza okuba balabe region eyina 10 oba 15 kuba zino regions mbabe Bugisu nabe Karamoja bakukuluma babasedde mu cabinet wano bakulaga nti oxygen crisis akasatiro ku mukka ogwa oxygen Uganda gets shilling 25 billion to install 7 plants nti batuwadde obuwumbi 25 okuzimba ebyuma sente ziwera nno oba plant eza oxygen. Global Fund Global Fund eriko ekigambo eriko history etali nungi era kati bano begendereze bagendo zikwate ezo obuwumbi 25 bagambye nti Uganda olunaku Uganda yeetaaga oxygen cylinders 1000 uliriza 1000 naye mbu olwaleero tukola cylinders tujuza cylinders 605 oxygen akolebwa wonna wonna. Yes okwetooloola kubanga ne mulago lwokka mulago yokka yeetaaga 10 buli lunaku naye sobola kufunako 5 nti plants ze tulina buli emu esobola okukolayo 5 wakiri plants ziri ku regional referrals nti buli emu esobola okukolayo 5 tezibagamba nti ntono natiddemu olweggulu bangambye nti omulwadde wa covid olunaku sibasobola okunywa ebicupa nga bibiri ekitanka ekya oxygen ekyo bamuteekako kibeeramu ndowooza liita nga mmeka kibaamu kuba yeetaaga liita 7 eza oxygen buli ddakiika buli ddakiika weetaaga liita 7 eza oxygen kitegeeza nti 7 bw'okubisaamu eddakiika emu oba essaawa emu 12 kakati kubisaamu essaawa emu weetaaga this is 4200 14 eza lita ze weetaaga mu ssaawa emu kati times essaawa 12 oba essaawa 24 ez'olunaku kitegeeza nti kati kitegeeza nti ensimbi zino abakulu bazikozese mu butuufu bwazo tuli mu emergency tetumanyi gye kigenda okuggweera obwetaavu buyinza okweyongera kati zino biliyoni 25 batuyambe tubakubirize mutuyambe muzikozese ekyo kyennyini omuka guno oguwanirira obulamu gubeere nga weegule oba olyawo gwandibako begutaasa. Eka tugenda kumulamu katono nnyo tulabe Muzeeyi Wilson Tamale atugamba ki mu kanywero kaffe manya ekidduka kyo bonna atuvuddeyo atujja kgenda mu mulamu gwaffe tulabe bannaffe ate abali ku luguudo embagamba ina katono nnyo katuke tulabe obubaka buno.